Hello guys, thank you so much for watching. Mwenabe kumira ku ETV Uganda wherever you watch from. Thank you guys for watching. Mwebali nnyo. Bobo limpia kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Bomala okunyiga kadako ojja kubanga osobola okufuna buli kimu kye tuteekayo. Ndine muganda wange Abdul Chikomeko yekolera tugenda kubanga tuwayawaya mu mpola mpola ku kamera. Ndine Aaron Bobo nine nsowanya tutunulire Bad Black yavayo nakola akalango akakubiriza abamalaya okwekumira ewaka okwesonyiwamu bakasitoma baabwe mu mbeera eno nga mu mbeera eyo baali babitrera kwabe baali basinga okuleeta ekirwadde kino ekyatunaabisa mu ngalo ne zituuka n'okukogeza ngezaali mpaava nga zisingako wano naye kati wenjogerera tezikyawera. So twanaaba mu ngalo sabbuuni naggwawo mu factory ezimu zaggalawo ng'ebikola sabbuuni bikoze eki biweddewo. Yakola omulanga gw'amaanyi abantu bawuliriza era agamba nti baganda be mu mulimo ogwo bamalaaya omulimo gwagamba nti gwe yenyumirizaamu newankubadde gavumenti tegukkiriza naye ate yayita omu ku kwabo eyagwenyumirizaamu n'abakolera akalango okutaasa bannayuganda. Javayo ne yeekubira enduulu tebaamuwa ssente. Minisitule nevayo nemugamba tetujja zikuwa ensobi. Minisitule gye yasooka okukola kwekubisa omuntu akalango k'omulimu ogutali legalized ogutalina license ne Ministry ya Gender ne Ministry ya Works gwetakola ki eba labor gender and labor social development gwetamanyi kitegeera mukwano. So ye ensobi government gye yasooka okukola ki okukola but Bannayuganda bafa enjala bamu tebalina kyakulya ne mu ddwaliro teri ddagala. Sisuubira nti kyabuvunaanyizibwa kwata milioni 5 oziwe Bad Black ataswana ku influencing abantu abiri. Bantu abiri yalina following ku Snapchat era bwe yakubye eddoboozi eri Ministry ne mugamba tetulina tukole tuti nina ba followers ndozo omutwalo mulamba n'ekitundu ku Facebook kitegeeza nange basobola okumpaayo obukadde 3. Anti sigwe Bad Black anti besinze kwa followers omanyi kiri bwe kiti waliyo omuntu agoberera olw'okuba omunyiiza newabawo omuntu agoberera olw'okuba oliddiikuulawe ninga kyonna kyoyogedde akikola ki. So tetubesinga maanyi ga muntu okusinziira ku likes ze bwe baamugobye otherwise senga bapengepenge yaddukidde eggwanga lino Balamu yamuyise namugamba ayitiriza okuweebuula NRM kubanga yabadde atandise okugyayo amannya g'abanene mu gavumenti abagula sumbuusa ye era yayitiikirizaako erinnya limu bwe yataako erinnya eri aswaza awaayira era nsobola okugamba nti kyannaku nti Museveni yatukuza ekyejo to that extent ti omuntu asobola n'okutiisatiisa gavumenti ye kati malaya atiisegeze gavumenti yo ofugenze yeekolera nga ne malaya atiisatiisa gavumenti yo okitegeera. What I know Bad Black ali yasuubizibwayo kasente nekyabika waliwo eyakalya naye tebyali bitaano. So kati mu mbeera eyo nde yabaddewo over the weekend wabaddewo ebintu bingi. Balamu ku lw'omukaaga was it on Friday yamuyita namugamba bateese biki amuyambeko engeri gyafunamu akasente ako. Bad Black olwamala meetinga Bobby Gundi Balugahare neyeekubisa mu nkofera ya People Power n'ekyambalo n'agamba I'm going to fight for freedom. Tebamulwisa enkeera Balamu yayitaawo abantu abatonotono abaaliwo abasobola okubeerawo bannamawulire n'ekibokisi ekigambibwa nti kyalimu ssente naye nga tekyabikkulwa olw'ensonga ezitamanyibwa. Kyannaku nti eriyo munnayuganda abonaabona okufuna akawunga nga weewaawo oba eyinza okwesanga tayagala akawunga ka Museveni ayagala bamuggulira akole sobola oliisa abaana be naye nga ssente Museveni ali muziwa bamalaaya
nenga abamu bagamba okusinziira ku kibox ate n'ekintu ekirala njagala kawoningi kano kagende wa mukulu wange Mbala mumanya obe basajja abamu kuba inspiring okuyingira okutegeka ebivulu munange lekera okwefuula Katonda lekera okwefuula Godfather mu buli nsonga ya NRM otherwise bw'osanga nze omulya mmere muntu yayonkera emyaka 10 yakkuta amabeere mba nkiraba lwatu tigwa settinga Bad Black otire muzijjeyo jjeko enjawulo yo tukozese amagezi amazaali okujja nga ye Museveni taswakira so tugambe nti Balamu buli kyonna ekibadde kibeerawo adduka mangu n'avaayo okutaasa embeera kitegeeza yaba naye ate bw'ayamba tagamba nti President Museveni yayamba waliwo be bayita Friends of General Muhoozi tewali kati kino nkibabuulira tewali munnayuganda akyayagala gavumenti ya NRM to the extent of giteekamu ssente ye olwaleero tukamankame buli aliwa tugiwa biwata era bw'oba ogamba nti Friends of Mwami Museveni be bawadde bebo abali mu system ababadde bagijjamu akasente abalabye ng'ono alina oluwombo lwakubamu ebituli ne bagamba owaayi naye ng'ekisinga obukulu Balamu ajja kwekubajje ateekawo nnyo embeera eraga nti muyambi nze kindowoozesa nti yasetinga lwaki buli omu yabadde agobye Bad Black yaleeta looya ne bamugoba ba Minister of Health ne bamugoba naye bwe yayogedde ku kyokugenda ewa Bobi Wine teyasuze enkeera ne bafuna solution tugambe nti buli munnayuganda alina kwekyawa ku seeryo ne bafuna solution si buli ali ku lusegere lwa Bobi Wine nti muwagizi we abamu bamukozesa okutuuka ew'omukulembeze okutuusa eyo biruubirirwa bye because Bobi Wine is the big threat to the government or to the Museveni. So Bad Black yeba ndowooza ekirowoozo ne kimujjira nkigamba naye bakisekubisa ekifaananyi mu nkofera ya People Power. Era Bobi Wine alina okuba omwejeni is Bad Black a threat eri government singa yabadde asaze eddiiro. Bobi Wine is a threat to the government, not Bad Black. Bad Black talina bawagizi balonda. Ali bakola ki? Kati. Batunda bintu byabwe basuubuzi. Look at you. Look at Aaron, the camera. I know budde obubeera omuwagizi wa Bad Black. Ate kati buli omu alina audience ye. That's why ina following nene abamu. Nakugambye following tetegeeza kwagalibwa. Nze kankubuulire waliwo abatanjagala. Ntera n'obbalaba wano abamu nga banvuma okitegeera naye ate be basooka okunoonya leero kwogedde ki kati automatically balina kuba abagoberezi bange whether they need or not Bebe Cool oyo mumulaba ye muyimbi asinga amaanyi mu Uganda like it or not because ayimba bulungi because temumwagala n'ennyimba zafulumya mmwe musooka ziwuliriza chayimbye eki ampulira obugi bwe yayimbye bwe luba lulungi ne lumuyamba ne lukukwatirayo so kikyentegeeza si buli akugoberera nti aba muwagizibu era nti osobola omumuduumira omu akugoberera afuna oluwenda wakuvumirako omu akugoberera because akwagala so kino kirekawa abazzi bawagira NRM mu myaka emingi nga sente badiibudde nti Malaya yakola akalango besides that abala bangi abakola obulango mama waffe Sovia mama wa Buganda Sylvia Najinda yakola akalango n'abatutumufu moyo gwa ggwanga gwali moyo gwa ggwanga n'abatutumufu abalala bangi tugambe nti Bad Black oba ba Malaya tebalina mutima gwa ggwanga. Nze nganze sigulina nze kati bwenzira kate nze Uganda sinza kuba bubi omanje okubeera patriotism omanje patriotism okitegeera sinza kubeera bomu be patriotic enjala ekuluma totalya bannange yekolera nze Uganda
That's why no lunaku lwendifa Uganda ku lwange eriba evuddewo ngenze mu nsi ki ndala bwemba obulungi automatically nina okubeera proud of my country but as per now siri patriotic at all. Uganda ngifunyeemu ki ate Uganda erina kubeera munna Uganda oli munna Uganda okitegeera emikono nina wakulu but don't forget nti Uganda yemu gwe gyonsibako okwagala ye Uganda yemu eyanjavuwaza ye Uganda yemu etayagala nkole bivulu ye Uganda yemu etayagala abitex oba ani gwe nnyinza okujjamu kasente akole bivulu then tosobola kummanja kubeera patriotic my dear brother. So Bad Black nze ndaba sente yasabye nnyingi era sikiwagira kyakuvaawo notisatiisa mekezaalize mu mala omulimu gwe yakola naye nga teyalina kubeera patriotic because yeye Uganda bw'aba tannafuna mu nsi waliwo ekikolwa kye yakoze nga bamaze omuwa akasente kano kabadde mu bokisi mu butuufu miliyoni 5 nze nga bwenziwulira ne mu kuzibalamu maathi gwe nasoma omutonotono bokisi eri zibadde mu miliyoni nga 2 bwe ziba zaaba ate abalimyewa nyamando nogayana eri mu nkwawa abalimyewa agenderawo naye nga singa obukulu tadda mu kutiisatiisa gavumenti otherwise ajja siga ensigo nti buli ayagala ssente akolenga bw'atyo ate ekiyinza oleetera abantu abalala obuzibu baani abalala bagala okufunamu kasente manyi anyway sijja kugendayo nnyo yise eyinza okumpita kanjireke bagamba obeeko byennyonnyola kanjireke so kati Bad Black byonna ebyabaddewo tugambe nti bwe bamuwadde akasente ako ne bamugamba okusirika era anaasirika kiri gyali deni nekirala nekikolwa kye yakoze olwamaze okufuna akasente akagambibwa okuba akasente yadde kyabadde kibokisi nga bwono wrapping ebintu byosindika mu kyalo omanye emotoka ezigenda e Masaka no kabanja bulijjo yagambye kabadde kasente era naasayini era olunaku lwalivayo n'agamba nti saafuna ssente tujja mutwala ku bali ab'ente tujja mutwala butabika kakati ayina ekikola kye yakoze n'avaayo n'afukamira President Museveni kifaananyi kye kyabaddewo n'akifukaamirira n'akyetondera n'akiwa n'eppeeke n'agamba ye president we era NRM people power tewali opposition Museveni ye buli kimu mukazi mubi sorry musajja mubi ku kyalo aina kuba na sente nnyingi okumwagala okufuna amwagala wakazi batu China nagamba you are my everything kitegeera naye nga naawe kimbanyi nti abalaka ne big eye yakabidde olaba neseba byayina agamba amuyita serulungi wange big eye yakabidde emyaka naye ye tewali yamuwadde yadde ekikulu obuzibu obuli mu pate ya NRM gye nabeeramu emyaka egiwerako teyagala bajjagala tazezimu ku nsonga ezanzijayo awo wennyini tugenda kuwummulamu tugenda kukomawo katono nnyo. Thank you guys for watching. Aaron Bob on camera. Thank you. Osobola okuteekaawo endowoozayo your views and comments. Bino nno bye mukola comments ze muteekawo zituyambako okwetereeza n'okubawo ekisingawo naye nga tubasuubiza okuba nti tubawo ekyo kyennyini kye musinga okwagala ekisingakawo. What the excuse my name Aaron Bob on camera. Kikomeko Abudu yekolera muganda wange wano music analyst beta tuyita mpola mpola mbagala nnyo.